Strong woman lunaku lwanca naku z'omwezi twabagamba zezo ezenca Entekateka tuli ku Serena Hotel omukyala my sister Irene Namatovu ennaku lwenca alese ekyenjawulo mugenda kulaba kye bayita culture okuviira ddala mu buwangwa obwaffe obw'ensi eya Uganda ng'ate mulimu ebinyumu ebyenjawulo so Entekateka ndi ku Serena Hotel Entekateka yatandise kubanga etojera behind the side tulinayo stage amataala batandise kubanga bateekayo mpola mpola sound ogenda muwulira nga gundira ddala kiri kye bagamba ekigundira ddala so olunaku olw'enkya weeteeketeeke olabike nti ojja tunyumirwe ffenna owulire endongo concert eno bagitumye strong woman olw'okuba nti omukyala ono azze abeera ku sayidi y'abakyala n'abakyala bayita mu kunyigizibwa kw'enjawulo ensonga lwaki yasalawo n'agamba concert eno agituume strong woman so tomorrow Friday mujje tubeerewo wano ku Serena Hotel tickets weeziri emmeeza zo netegezeddwako nti emmeeza zaaweddewo naye tickets weeziri mu ordinary ne VIP kwefu wali wano mwamutuma Mr. Lugezigezi simanyi kati ate olaba ayingiddewo olunaku lwakuna bamuyita creative stage manager Lugezigezi yani yakagattako bagenda bakagattako kati kiri kiga creative mu Luganda kye bayita olugezigezi ekubeera creative stage uli babeeranga n'aba stage manager kati olina nze ndi creative stage manager kati olugezigezi luli awo mu creative awendo kulungira n'enkugamba okusinzira ku creativity gye tulinawo obudde bwo bwaweddeko obw'okuyimba okusinzira ku creativity gye tulinawo omuyimbi nnyini show tumbadde nsaba tolinnya stage soko olindeko olunaku olw'enkya era gwakirimu bulungi nnyo teri agendaawo nga sigambye nti gendawo era bagendawo beemanyi buli gwe nayogeddemu naye agendawo oba wadde obudde tikuddewo butolina okubeera bulungi asembayo okutuuka namugesa 11 kuba endongo yagitalika 12 kitundu ate nze sitandika bantu ntandika budde ab'omupiira ate batulinda kasaga nti kutandika 10 oba oli oba toliiwo refali ng'agumala so kati we tuli awo olunaku olw'enkya kimu kyasuubira mu show ya Namatovu olunaku olw'enkya obuyiiya obukiikirira Irene Namatovu byonna byakiikirira byoba osuubira tosuubira Irene Namatovu nga Beyonce Namatovu Irene kasuubira ebintu nga Irene yabikoze nga Namatovu ow'engabi nga ne jjajjaawe waali nga yakyadde n'embuga nga mukyala mufumbo tekyerabira kati ebyo byonna ebikiikirira awo gwe bayita Irene so olunaku olw'enkya tugenda kubeera ku culture maka nga bw'owulira ennyimba ze talinaamu lwamu gituma strong woman kitegeeza ki kuba wulira strong woman atobye lutayoyo underline that okitekeko ekigambo atobye in capital letters kuba teri strong woman ng'alina emyaka 22 yali ategeeza kyawo yagamba lutayoyo ojja mukubirako simu ye saati kuliyetinga luyimba abaga lutayoyo omusajja mulungi lutayoyo olunaku olw'enkya tugenda kulaba ate ow'enjawulo etyesola bakeddewo dda sawundi wuyo ayogedde zino ku ssaawa 8 sawundi ayogedde tugenda yisamu bakalayini akasente ennanga buli kyenjigamba kyekola tugenda kuyisamu buli kintu eventi zobeerako ba DJ nga tobaagalirako ddala era DJ wa wano ekyo kyakola kyasigala era sisuubirayo muyimbi ajja kuŋŋa nti nteeraamu akabaati abagenda oyimba ba lihaaso bakoze lihaaso bwe bajja bakoze lihaaso tweyanza nnyo tweyanzeege nze omuntu yenna ng'asasudde emitwalo gye 10 ku 15 n'emmeeza ya miliyoni 3 lwaki oba omuteerayo akabaati njagenda nga tubigoba mpola tumanyi ti badijje basigale mu kiraabu mpozi ne wano nga tewannabaawo kitandika bu music owo obusiiriikiriza abantu abo tebwetaaga dijje bwetaaga muntu wa bulijjo n'ateekateekayo mu music awo bano baterayo ngene mabegera obwo buntu bumala naye tuli mu Serena twataddeyo emitwalo gyaffe 2 ng'omusajja ajjawo ng'atandika kwecanga mbw ali ku CD atamukutte
ennaku z'omwezi 9 kyera kyekino ekivulu kyensembayo omwezi guno nyingire wali mu kivulu ekya atamukutte Lady Titi side eno Rebecca Jingo side eno kati ekyo bajje bakisange wali naye nga gwe kyobamanya buli muntu alina bandi ye buli muntu alina bandi eyiye saagala oli agambe abakubi oli abannyonnyola bwati bwe nali siriiwo buli omu ne bandi ye era lihasozi buli omu azikola mu budde bwe Titi akola ku makya Rebecca Jingo akola lweggulo kati ennyimba gwe zinaggwako ngenda kuteekawo bupikipiki ebweru ennyimba gwe ziggwako ng'alinnya kapiki ng'agenda eka kati ate abantu ngenda baterawo enamba y'essimu olaba owa max ku whatsapp tujja kukolayo okulangirira ku lw'omukaaga okusinziira ku max ezazze oŋŋamba okwambala gundi muwadde zino amazina muwadde zino abakubi be mbawadde zino enduulu ngiwadde zino lwakutaano independence empeera lwa mukaaga ate independence naye ba public holiday tekuba kukola tewali kyakwekwasa bulungi bagenda bakusula mu digido ku lw'omukaaga nga ntuula eka ngenda kuyitamu message nga bwe zinaba era essimu ejja kubeerawo wali weereza max zo ku 0704 322 na buzz production ngeweereza era actually kyetujja okukola nsobola bayirawo okuyunga essimu yo ku screens essimu yange bwe zijja zibeerawo wali nga ziyitako nti tutulawo wali nti okusinziira teekayo zikirye nagundi agambye okwambala gundi buzz ekyo kiwedde tujja kulangirira ku olwo obululu ngaye bunajja bwe tujja okuba nga tububala bulongo bwavange gundi yotufunye obwakava emasaka kati we tugenda okukola ate ombulirawo otudde oteekako message nakanjako ntudde saidi ya Rebecca Jingo katebe namba 3 daba nga Titi atutwala muwadde 10 nga kayitawo wali kyulu nga kayitawo ojja kikola ekyo fowadi yange oyisaawo maama Jona okuva ekyengera ntudde saidi eno amazina Lady Titi ebitundu 2 ku 100 Rebecca Jingo amazina 15 oba 3 nga kayitawo wali tugende ovaawo nga wali ne toto wano byakabali bwawe ebitundu 5 ku buli 100 bigamba bakyagudde duro session esoose kati nkyusizaamu kwolwo lwennyini omulonzi ogira bwe weebalira kikoze bulungi bagiyita buzz ngenda nakigatta mu kalango tewerabira okujja ne data oba nadde njala bbawa obupapula ne peeni ku gundi tujja bbawa open wifi ku lunaku olwo tujja bbawa open wifi nti bw'oba tolina data waliwo internet ebweri osobola okujja okuteekako eri open tujja giwandikako nti yakivulu kati ze buzz production byekola nagambye tumwetaagamu omujiji omuto wesirikire ate nze nsaba okulula kati ekyo teri kivulu kyakikoze kigenda sooka waffe olonda akalulungu olabako lerugambe bivudde nedda era ojja kulaba wali ebitundu 10 ebitundu etoto sofa we twakagenda gundi yatinye bwati ekyo nkikwasizza kiwedde bwe weesirikire buli kimu kigira kukwera amadivoshi byaba divoshi wako returning officer nze byabakwefu nze gyokulangirira wali ekirangirira ekisemba ekyo okusinzira ku byetuze tulaba wali gundi ono alangiriddwa kituufu nnyo kyoyogera tugenda okukola ku ndongo ya Titi ne Rebecca Jingo sawa abantu bagenda kujja n'essimu nga zikola zitya tubayi wifi tuyimba oweereza message nga bwe twali mu kulonda nti ebivudde eggulu ono yakafuna ebitundu bwe biti oli bw'ayimba ng'oweereza message ku whatsapp kyona akoze bulungi okusinziira ku mazina oyo gazinye ebitundu 2 kati kitegeeza buli muyimbi abawagizi balina okufuukula nti bebasinga obungi era wali message ejja kubeekirira wali ku screen bwe baba abatono
ono ayinza okuba mu 15 nga oli ali mu 85 kati alina okuba n'apiika ekintu kye. Okusinziira mu mazina oyo muwadde abiri Mama Tony ntudde side wano katebe bwe kati. Nze Kayemba ntudde wano mu VIP ku mmeeza eriko divorce. Ate wifi engeri gy'ejja okubanga yaawo ejja kusobola okudetectinga message ezivudde ebweru. Twagala oleke bantu bo wammwe. Kati awo owegundi agenda basinga owekamocha. Owekamocha ali ku kiseminti agenda kubasinga kubanga kusaba ku kyenalabye anti ebbaasi zibeeyo eruweero ziba luddawa. Owekamocha era mmwe ab'oku masengero awo mwenywezaawo zigenda okusalako kwolwo lwe tulangira so byabakwefu nja kuba nnangirira. System yo tugenda gireeta ono we balonda ku screen oba olaba ne percentage abenga byabakama ayinza okwekubira nadda sayidi wali ojja kuba mbuuza bivudde wa DRA form nga nzirina olina okubaako n'omumyuka oyinza okudukaowereza nga message yasikira abeera mu mumyuka kambeera omumyuka sayidi zonna zibeere balance jawagira sawaddaga enteekateeka bwete bweri. So olunaku olwaleero tuli mu nteekateeka za Irene Namatovu okulabika nga olunaku olw'enkya Strong Woman concert ku Serena Hotel nga nkutegeezeza the stage n'amataala olaba nga byonna biri masavu meereere. ATS yekirimu kino ekya stage amataala sound bakirimu and creativity gye batadde wano olaba nga eri top notch okusinziira ku nteekateeka nga gwenda okuba nga etambula. As you can see Serena Hotel olunaku olw'enkya ntegeezezwako nti tables zo bamaze dde okuba nga bazimalawo. Gwagala ogula tebo essaawa zino simanyi oba wakyali ku tebo wakyaliyo sebo ogamba otya Dog City sebo omukyalo omulabi enteekateeka bwazikoze etebo zaaweddewo ekyo kimala mbadde ngamba abantu tebo zaaweddewo tulisigazaawo tiketi nga 10 ndowooza kati mwe bannamukisa mulina okulwana ennyo nga mukeera nnyo laba nga kwezo tiketi ezisigadde ofunako tiketi naye nga kyolina omumanya twakava mu kivulu ekyokwenyigiriza kati essaawa tutuule nga baboosi mu AC ebirowoozo biri bye twalimu byonna tubiveemu wano tuba tulya kasente kaffe omusimbi ogutokomoka okitegedde yoyo Irene Namatovu bw'ati we yatukoze wagirabye kyova olaba naguze wano tebo njagala ngituuleko nzekka nga obugulu mpanisa eri nti saagala muntu anyigirize ebyaffe obimanyi divorce kuba oludde naffe naye omukazi yakoze stage bagikoze ATS bategeeza Strong Woman is the concert erinnya lya concert simanyi luzungu omukyalo omugumu ATS bano be bakoze stage ka Strong Woman erinnya lya concert kitegeeza ki mu Luganda omukyalo ndowooza omugumu gumita ali gumite atawanika siwomite gumite wekaseese nanti ne first lady agenda tebo ye weeri wano kiwete. So guys wetu wetuli enteekateeka bwe ziri ATS yakikutemu ate bakyali bavubuka bato bakyalina creativity ow'amaanyi bakyasobola okuweereza ekintu kyobadde tosuubira ku event. So olunaku olw'enkya mujje nga musuubira ekintu eky'amaanyi. ATS kasekwata mu kintu omanya nti that is a big brand naddala mu production sound amataala screens ez'omulembe ekifaananyi nga kiri full HD nga bwolaba wali ku screen ojja kutegeera nti amaanyi ag'enjalo agenda obeera olunaku olw'enkya. So guys keep watching, keep subscribing, sharing and commenting ku Celebrity Track HYG ne Buzz TV UG genda ku www.buzztvug.com oba ku Celebrity Track UG www.celebritytrackug.com ojja kuba tufuna bulungi nnyo ne Rock FM the devotion matu mukyali wano mpola mpola nja kuba ku updates zinabazze mu maaso out of up.